Wove no mwavu. Awori wa position mugumu. Wove ko kasem oyo wa Museveni. Chokuri mama pana Ewa Kato Lubwama Awadde mukwano gwange. Pana Ewa nsereko yamundeetera kubanga nze nali fani we. Now ndiyo mukubawereza nyo kaliso. Naye kizibu kya time singa mwagiteeka kusaba nga sataawo. Sajja nga nzuka nga bukyali kuli nsoriso. Oluusi ngangamba naye bano abasajja bwe batuuka waka abaana ne bababuuza ddadi byempulidde ng'oyimba ku leediyo babuulira ki. In fact nakimubuuza n'agamba nti omulimu gwaffe naawe okimanyi mugumu naye byakusanyusa. Naye abantu abakoze nnyo mu film industry, entertainment industry, of course bahistorical b'amaanyi nga Abimuchiri, nga Charles Senkubuge former presidential candidate, nga Mariam Dajire na Muradyeko Omusoose ne Mwami Ssegawa n'abalala bonna nga mukulu bosa nali naye jo enakawa. Mukoze omulimu omunene kusinga naffe ab'ebyobufuzi. Kubanga ebizibu by'oraba mu ggwanga ffe ab'ebyobufuzi ffe tubireeta. Mmwe ne Lukwago mwali ey'eddamu oluusi bagamba NRM yeebireeta ffenna kubanga bwe mutya tiyagaasi oyinza kusanga Lukwago yateeseteese naffe ne tukuba. So oba arani naye mwe aba entertainment you've never brought tear gas mu kibuga. Yeah, tewali tear gas gwe mwareese. Ba Pastor Bugingo tewali tear gas gwe mwareese. Ffe ba Tayebwa ba Nsereko ba Lukwago ffe tuleeta obuzibu mu kibuga. So Ewa Kato Lubwama naye yabinga n'ebyokuleeta ebizibu mu kibuga. Naye waliwo kyatakola luli olwo olunaku nze bwe namusinkana nga yeepese agamba naye kyensinga kutya nakubidde owa boda wange ali wali ku Parliament Avenue andinze bwandeka nfiira wano bwe yafuna gaapu n'akwata boda n'agenda. Kato yali nnyo mukwano gwaffe mu Parliament bwe wali olina omuntu ng'oyo yeepaaka ng'alowooza w'amaanyi mwali mumusindikira Kato. Kato ng'akuyita nga tabuuza ku nga banga bintu gwe weepaaka ate gwe weepaaka gwe anaakumanyi. Waliwo omukyalo omu mu Parliament omwo yali ng'agaba amaanyi nga Kato n'amutukolerako omukanti. Yali akuleeta ku level. Tewali bino ebyokugamba. Omanyi abantu lowooza tuli b'amaanyi. Weeraba tulowooza tuli b'amaanyi. Weeraba n'olowooza nti nze bigwako byonna. N'osigala. So it's very, very important. Ate kyolabira life ye yaje preparing in a way nti oba ali MP oba tali MP. Abeera Kato nayigira ku Kato ku life ya Kato. Bannayuganda mwagala naye temwagaliza. Mulina obuzibu bwa Bannayuganda mwagala nnyo naye temwagaliza. Honorable Nsereko yatwalako Kato bweru. Kato n'akuba ka short ne mokasins. N'ateeka ku ka t-shirt n'ateekako obushades. Mwavu mwoyo. Kato n'ababuuza nze ani abagamba nti nze nazaalibwa kubona nange siryako obulamu. Ne muvuma Kato ne mujerega Kato kubanga naye aliddeko obulamu. Mwagala naye temwagaliza. Amugamba tumwagala oyo omusajja naye ulira nti afunyeeko akantu kati oyo Kato aserinzaawo Kato mubi Kato
nemwerabira ebirungi byonna byakoze so ndowooza tukyusemu ku mutima waraba road mayor naye waliwo kafunye omusajja akoze nnyo omanyize nze kimu ekyanzija mu opposition kanti babuulire ku luno nga road mayor wali wano sajja nali wali nga ndi ku FDC nga nkora nga mbonaabona naye nga ffe tusituraati agasi ffe bwe bakuba kati bwe twatuuka kusaawa eri nga ka transport ogenda ng'okasaba abanene nentandikako ka business kange ka printer awo ku Nasaro nabo opposition ne bandi ne bampa nenkola ku kasente banagenda ku headquarter nentasaba kasente ne bagamba kati oyo spy alina sente za Museveni kati nendaba nentegeera then nengenda South Sudan eyo Mungu nampa kye yampa nange nenkola ku kasente wenakoma oyo spy wa Museveni kati nategeera ti royalty ya opposition bagibalira ku bwavu bwolina bwobeera nnyo mwavu bwobeera nnyo mwavu awoli wa opposition mugumu bwobeerako kasente oyo wa Museveni ate bangi nze bwe nabiraba bwengi nengamba musajja nze siri mufaaza nti nagenda ndi na family yakulagira nagera wano nga beginga ate eri nekolera kandiveemu bino ngenda wala so kyekyo ndowooza tulina ffena kukola Kato bwe yakora nakora abantu abamu ne bamutandika kwebera naye nga Kato oraba nga yari akora nze yambulira n'ekyo kya TV yampitanga bagwe kana Katori kagaga nnyo jango mpe sente tukore ku TV nemugamba nti mpa business plan nagamba gwe Kato tandise oluzungu nemugamba Kato nze akasente kange nakabona awenera nze sikateeka wentamanya ekigenda kuvaamu ebyo tujja kubanga tubyogera naye njagala kusiima ba MP Honorable Sise, Honorable Sereko, Honorable Karwanga ne group Kato bwe yarwara ngalemereddwa gye twafe ate baatubuuza mu style Kato gye yali abuuza tewali negotiation mpura nsiima Mukama Katonda nti kwenye essaawa kye twasobola okukola twakikola Kato nga mukwano gwaffe Kato mukulu Charles Nkubuge ayogedde ku muzanyo gwe babadde bakola ceasefire tugenda kubayamba ekyo mujja kujja twogere ku bya budget ebibadde tuyambeko kubanga mugambi omukabani Conrad ali mu industry eyo twage ekyokukola ekyokubiri ku kya industry yonna General Seri Musare yampitako olunaku lumu nengenda ndabye chairman waffe ali wano nensinkanako abayimbi Jonas sinkana ba promoters Ruvaga kambabuulire government tewali government eyinza ku avoidinga abantu abali organized ate okubeera organized kyakulaba nti mufuna eddoboozi limu ne mutambula n'eddoboozi limu kubanga obudde bw'okugenda mu state nyinza butabeera nabwo naye abampagira bagenda mu state ku TV ndabe bya theater local content agenze mu maaso jo narabye kati monitor yagambye ntono Salvador Waspin yara yagara kumenya amaka gange mu Brazil bano abasopo pera ndowooza buli omu batere mundo nga abakyala baffe bali na batere mundo boka ku simu zaabwe nga screen savers
kubanga balina 6 pack ffe ne ba pastor Bujingo ba 1 pack nga tetuyinza kurufayinga. So Joe webanga wawulidde State of the Nation address, President ayogera ku kintu kya entertainment. We are going to put in money. Naye mutuyambe nezitagenda mu group emu, nezitagenda mu musicians oba mu promoters, turabe nga bwe tuyinza kuyamba sector yonna, you know, a complete sector. Kubanga bano be bakora budget y'eggwanga, Alan ali wano, Karubanga ali wano, Nsereko ali wano, Sesa ali wano, bali ku budget. Tugenda kuteeka mu sente naye muturage mubeere organized mwena sector, tukiteeke mu sente tuzimbe theatre. I just open my eyes. Road Mayor bagambye nti theatre ye Kubati Valley babagobamu KCC egibawe tuteeke mu sente, muteeke sente mu budget, mugamba ba KCC twetaaga sente za kudaabiriza theatre wali Kubati Valley, tuziteere mu budget mukore theatre ne mutagobamu bano, you know, ba Mariam Ndagire. Yes, kubanga KCC eteri mu business, KCC eri mukorera abantu. So nze nja kuwagala ku ekyo mukuru meya n'omukireeto tujja kula abantu bawa sente nekikikola kwenjiri n'ebyo bingi. Family, Right Honorable Speaker Anita Kamong agambye nti batuuseko ku ndoli ne baganda baffe aba Democratic Party, kubanga Honorable nkimanyi abadde muntu nnyo wa Democratic, ekyo nga tewali negotiation kwekyo. So tubatuusako condolences zaffe, tuzituusa ku gwanga, tuzituusa ku bantu b'e Rubaga. Speaker tasobodde kubeerawo wano, naye Speaker waatali wendi turubamu, tetukyali mu parliament eri nti wali office ya speaker, ya the speaker, bw'ogenda ewa speaker togenda ewa deputy speaker. No, ebyo byonna byagwa. Twogera ekintu ng'abakulembeze ba parliament n'alabye ku WhatsApp yaffe waliwo contributions which MPs are putting together, zigenda kujja Honorable Nsereko ne Seba coordinating ne Karwanga, naye fenga leadership naffe twagambye nti katuleeteko ka contribution kati tukayambeko mu ntebeekanya, twaleeseko miliyoni 10 zitandikireko mwongereko ku bibadde bamukono. N'ebyo bingi, mwebale ddala. Mukama wange Right Honorable Speaker, engalo ez'omwanguka webalino ddala, tusiima bwongerwa mu kinnya mu kisawo. Engalo za Right Honorable Tayebwa bwe twazirumba. So mukama wange President General acting kati owa Jema naye waali, ate nga ne National Treasurer wa Democratic Party Honorable Kabanda naye waali. Mukama wange tiimu ya Solida weeri nnyo, omanyi mu kiseera ekyo zeegatta ne tijje eyali ekulembeddwamu omulengedde His Worship the Mayor Alhaji Lord Mayor Saalongo Elias Lukwago, mumwongere engalo bannange. So mukama wange Ambassador Gugwa waali nnyo.